Chameleon of Uganda International. Ochimaire mbili abiri mwezi tatu. Wewe bali kutoka mbili abiri mwezi. Ne bilia bidako nje bituka munenga. Nso kukobaza bakwano bange bonna bambi abatwagala. Obwemage. You know? To celebrate Emyaka nisebe gamba tukoche bipira tukubendulu. But listen to me, what are you doing next year? What next year na ina asatu mulumu. Oyagala fana nature. Omwako mupye kibanga kitabo kipya. Bokiwandika muki ebigambo so nsabira okwano wenna baliye. Babiwandike ebigambo ebira biri mu esatu. Radio Louise bayi bali baga nti obudde kati katola twadde obudde buki obulala sazo zinyinzi tuli wano wali abali mu mbeera ateta eteyagaza kulika yebulaya twamulabanga ogenze okuba ku family doctor ayogera bingi nnyo nti doctor tagenda genda biki ali katika gambe my brother nze nasooka ogenda USA nga ne family tegendangayo then abo ne bagendayo ate kuba oyagala kukola bintu nga biri original oba nga biri nga bigasa kola bibyo you know kati kino kikola ku lwange leero kwa abantu bakkiriza mbere celebrity so banenya nabo kwandi babimbuuza but the realistic point about it is tumaze emyaka ebiri sirabaira na family nsijiraba embassy nzigali bukimu kigali so nkyebaliza Katonda nakyo. Tugenda tugadde omwaka 2022 ebisomooza bibadde bingi wamu n'ebirungi. Dr. Jose Chameleon gwomu ku bantu betwalabya nga abasitula music wa Uganda. Kino kitegeeza ki eri gy'oli era ne 2022 abadde atya ku side ya superstar Jose Chameleon? 2022 yatambudde mu mbeera yonna ebyaddala netawedde bulungi nga balina kola ki kuggwa eri abamu mu music fraternity kati mutawani wange mukwano wange muto wange Mr. Saha esawa zinaina ki alimu abanchi tenti asimanyi ali mu ddwaliro mulwadde nkubiddwa amasimu ngende nagende Samu Kasane nga Samu ebivuli omusajja mu byataakoze kagende bikole ki bimukolere no matter the balance bizo butafaanagana naye kati kadde mwenna namwe abandaba watwetwagira you know tusoka abakamwe ne tulina okuba n'ekisa kati essaawa zo ndi ku Sheraton mbadde bakuyimbawo nga bw'obirabye ne bamisahali mu ddwaliro ayina bills ze omulimu tegutuukiridde nga bw'alina okubeera naye ensi bw'etyodde by the way ezo kozi okubeera jeno olina okuyita mu kozi ezo kuba nange ezo kozi saha zasoma naziyitamu naye nsaba eggwanga lyonna buli atulaba mutereyo omwoyo. King Saha naffe tumusabire okuba nti atereera naye koyogedde ku King Saha nga gwe Dr. Jose Chameleon nantamegwa nantokogga music doctor ebiseera biriwe mwayimbiranga entalo zaali nnyingi nga muyina entalo Bebe Cool Chameleon Bobi Wine ennaku zino kati waliwo entalo tetumanyi gye zifubutuka King Saha Bebe Cool baani ensonga eyo zogerako kinga gwe master wa music mu Uganda ate nga bonna bakyaliiru kati ndi obuzibu oteesemu naye jagamba nti Bebe Cool yeefuze era nkyogera mu kamera ne Saha yeefuge sala ku simuyisa mu maaso omanyi omuntu wakosa nakulekera ekiwundu kiwona n'ekiwundu ky'omutima tekiwona. Saha muganda wange mwagala nnyo Mansuur ne mu kitiibwa kyonna kye muwambadde musaba 2023 abeere wakwatagana nange ndabye nkyawalana naye esozo nerowooza nyabbata but what I mean to say is kwefuga wangi gyososo okulya Christmas wakyogera ku stage wali nalina okubeera Australia ne Bossman Entertainment ne Koffi Olomide ne visa zalwayo maye abantu batya nnyo okwogera nti bamume visa tebagimuwadde but I am a visa myself guy yabitegeka event yakerewa etaso agenda ne Koffi Olomide yakerewa Paris so wekyatukawo bwekityo ninkera kumakya kwasa abuukinga kuba bali bambuukinga adde Australia
naye era nsanyikayo bakyali bange bensikanye nabo omukadde kano nti ekyanziyo kasi kunoonya ssente lisya navuddeyo kunyumirwa ekrisimasi yange esoose emyaka 22 okera kumakyanga bakwano bateeseewo emmotoka mwina okgenda okukola eno krisimasi nakeera sirina programu naye nebaza bakyali bange mwena wetusinkanye nabo bemanyi ogenda abantu balowooza mba nyumya ku ggwanga muje sikyenyumyako nyumyako story yange nga Chameleon ate bumanyi yako nyumya ggwanga mujenga nti ri census njakubala buwagizi kuba bwe natandike mu 2000 maybe nali nfumira abantu miliyoni 15 simanyi buwungi bwabwe kati bwe namala okubalaba mu buwungi obwo buddako awena okututenkanya ate mbasaavinga byenkana wa n'obunene bwabyo naye nga mwena mbagaliza omwaka omulungi twakulaba ku social media awo ebifaananyi nga bitambula ng'oline omukulu Palaso nga kwegamba okikola otya okuba nti abayimbi naddala nga Palaso abantu bwe batyo bakuvunamira ate ng'olaba nti nabo at least bavuddeyo anti kati mulimu abantu abatuukawo leero olwali ne bafuuka ba celebrity nga tetumanyi gye baava nga baboneka bubonesi nga kibunoomu omuganda nga bonna baneetoolodde kugira ddala ku DJ Black baredi Bantoni bachaga n'abapya ne bapalaso bamanyi olugero lwange bo tebalaba Chameleon lwaleero balaba Chameleon lugendo Palaso yabuuzaako naŋŋamba ne blood gwabikola otya nga tewali akulagirira kati osanga ba celebrity b'olwale sigeza kuba Juvenile ba artist balange big up naye ekikulu ekiriwo mwe muli so fortunate mwina ne social media mwina mediums zonna nazire zintunuulidde ffe twabikola nga twali medium ate netubikola nga olwo medium ate tujja bikola n'ekikulu kiriddako si kuvunamira iriz Palaso kyeyaliko isooka ndi mukulu we obanga okidawuti gagenda kuguga ekyokubiri ndi mukwano gwe ekyokusatu ndi muyimbi we ekisembayo ndi mubi ani music omulaba music gali gaba amazina abantu batende bagandi Messi asamba atyo omupiira kiri kyamutondebwa mu kyamuwagikwamu mwekiri abayimbi banyi bajja mu business nga banoonyamu ssente neffe byatuzaalibwamu kati ngenda kugaba mukwano gwe n'abaana ba ne 2023 na hit yamu ne 2024 ne 2025 paka mukama lwali nnyula kwandi hitmaker kakati ngenda kubuulira ekyo ekibuuzo kyombuuza kifala nga abantu babuuzanga Tyson lwaki okubiranga mu ddakiika 4 si musango gwange kati neetaga enyiba 10 gwekibaleka mukene kamu kalina protein value yemu nga empuuta kwa kyonna kyennyanja kiramba the protein value and percentage is still the same kati neetaga ennyimba meka omwaka okusigala ndi Chameleon kati olwa lunaku lwaliro nasatu mulu gye tubaddemwe mbadde mu nkuuka neŋŋenda yonna gye ndaze nze mbadde nkebera mundu yange nyinza okunya 2 ng'emundu tekyakuba oyogedde omwana bayogedde kyokuba nti nno okuba oluyimba lumu ne lukwata omubabira ensi yonna ekindi naye sokoleke nkubuuzeeyo nze nduleetewo anti music ona ba pharmacy bw'oba oyagala eddagala lya ddalu jjangu ogulera eddalu ery'olubuto gula eryo bw'oyagala lya musujja gula eryo so listen to me banayiga kibalina okuandasanga oba ensi yonna kirina okuandasitanga nti ebyange byentunda ntunda ddagala Katonda yanyamba nampa eddagala erya buli kika nyimba shida za dunia nerijjanjaba so ene sokumala ekibuuzo kyo kindeetedde ku kibuuzo ekikubuuza nti onansonyi okubuuza kano kengayiseewo katono ekibiina kya superstar abantu bakwagala nnyo abayimbi bakugoberera ng'omuyimbi nakinku era wakola ekibiina kya superstar kikola ekyo ekibiina kya superstar tebakikola era kimba superstar beekola bo bennyini negwe wali akiridinga nga president anti bannonda kyakomawa tetukyakulaba tukyali ba star tukyali ba superstar kyolina okumanya kati kisigadde sirina bwe mbinyonyola by the way because bakita Uganda Music Superstars Association temuli mu Uganda Stars Association okugeza ddala byego lya bukedde
eya vision okay so kali kosekunyo ekyo nti ba superstar tukyali ba superstar fede twetaga idea babbajo anything we are just superstars akiwakanya yenna buuza mami wo buuza daddy wo buuza bakwano bo nawe dda mukafunda wewe mutojo ojja kulaba nti eri superstars association nalondebwanga president serona nete kingalira kusigala ndi superstar kakati yekyakoma negikiraga njabi banjidde nakola ennaku zino waliwo omuze oguzze mu bantu okuba nti bakola lisiti ez'abantu naye twalabye nga media house emu yafulumiza lisiti ng'oli ate ku ba socialite badonize era bakukompeyalinga naawe ya naye omanyire miteri summit tetumalako bantu ddembe buli muntu asigale n'entegeera ye gwekiwa essaazo zisaawa 6 oba 7 tuyingidde January Australia yagiyingidde jjo kati buli omu oba mulekere ebbeetu ye bannayuganda yensobi gye tukola nti olyoddira entegera y'omuntu naye ogifuule yo goloba oli lwa yero oyagafuna muntu radio oba oli wa radio yo katuleetwa obulamu ki bumu listi black agiŋŋambyeko oyo simbi naye ntegera ya ssekinoomu si ntegera yabaki ate si complaininga naye bwekiba kigwana complaininga my brother nze siri mu listi z'abayimbi si butakkiriza muwe abalala space abalala batule ku nnamba ezo ze mungabira kuba nze siri celebrity bagiyise top 100 celebrities siri celebrity my friend I'm a superstar olwo lugendezo listis ebyaddala bwoba okiwakana gwandaba unfortunately tujja kunyiiga naye nze zo lisiti zigwanire zibeerako but doctor osoboleke kati bamanja akiba kyoteka ku lisiti eyo ezaba celebrity mwagala mbere ko celebrity kintu kinene kirimu olyeso ne lwasa celebrity okye yakola kyanjawulo ne celebrity yakola kyanjawulo bonna ba celebrity nange ne celebrity kwandi wanjawulo naye ate nze nabyenguza abantu byenkalakkalira ebyomu bikaddiwe bya celebrity naye byange nga kibekolo kibalo kasi January nkimanyi muludde okundaba nenjagala tumalirize kuba nenjagala kuyingira mwaka ndenda tukole bati mbuuza ebibuuzo 5 bisatu nedda ekya URA okibuuza muntu mukyamu mujjukire bali batwala escalade ku legend hit after hit nentabukira omusajja katwakyo kimbuuza 223 gati kyaliwo 222 URA mjk kola omulimu gwayo atafuna tasasula afuna asasule simple ensonga yagwanga mujje liri vumbe ebyadda mujogera nako nempulyaga nememensi tudde naye realistically tujja kikola nga bwe kigwanidde kyenja okugamba nga 10 February mpita bakwano bange mwenna siyita basunzi omusunzi jangu ku lulo wabula mpita baganda bange betweyagadde emyaka gyonna abantu bali abagala Chameleon abagala abantu abajjanjabibwa mu ddagala n'eddwaliro lya Chameleon nsasage bro